Omukolo gutandise na kumba kw'abaweereza ba Katonda okubadde abalabirizi bakulembeddwamu omulabirizi Lubowa, omulabirizi eyasooka mu bulabirizi buno Dr. George Ssenabulya, omulabirizi Cyprian Bukenya, omulabirizi wa West Buganda Gaston Sereko, bassaabadinkoni, bakkanoni, abaawule, ababuulizi n'abalala nga bano bakulembeddwamu bbandi okwolekera mu kifo ewateekeddwa omukolo wakati mu nkuba ebadde efudde emba. Omukolo gubaddeko okutuuza abadinkoni n'ababuulizi okuva mu makanisa ag'enjawulo agakola obulabirizi bwa Central Buganda nga gavumenti ya wakati ekiikiriddwa minisita w'ebyettaka era omubaka omukyalo omulondo wa disitulikiti y'e Mityana Honorable Judith Nabakooba Nalule nga y'abadde omugenyi omukulu ku mukolo guno. Omulabirizi omukulu abadde mulabirizi wa West Buganda Bishop Gaston Sereko ng'ono asoose kwebaza Katonda olw'emyaka 3 egy'obulabirizi bwa Central Buganda wamu n'emyaka 9 egy'obuweereza bwa Bishop Lubowa, n'asiima n'omulabirizi Ssenabulya wamu n'omukyala abatandisi b'obulabirizi buno, omulabirizi eyawummula Jackson Matovu wamu n'ab'enzikiriza endala ababakwatiddeko, n'ayozaayoza n'abo abatuuse ku buwanguzi obw'enjawulo. Njoza baganda bange mwenna, Katonda bakoledde ebirungi mu ngeri ez'enjawulo, mulimu abawangudde oba abawangula akalulu, era twebaza Katonda kubanga buli awabeera empaka wabeerawo awangula n'akola ki? N'awangulwa. Ebigambo Katonda bw'atyo bwe yabikola mu payers. Enjiri yagitambuliza ku mulamu ogugamba obuwulize tebuziyiza muyaga kunta ng'agisimbuliza mu kitabo ky'ebikolwa by'abatume essuula eya 27 olunyiriri olusooka olwogera ku Pawulo omutume eyayiganyanga ekkanisa wabula Katonda n'amusinkana era n'atandika okubuulira enjiri ya Kristo. Musajja muyigirize bulungi. Era yeyogerako bw'oba obikudde ebikolwa by'abatume olwasatu mu esatu nti awo omukulu w'abasirikale n'akwata Pawulo n'alagira asibibwe ku njegere 2 n'alyoka abuuza nti yaani era akoze eki? Ne baddamu nga baleekaana nga bamugamba nti ng'abamu bamugamba kimu n'abalala nga bagamba kiri. Kyeyava alagira Pawulo bamutwale mu nkambi y'abasirikale. Ayogedde ku mulimu gwabwe ogw'obuweereza bwa Katonda gw'agamba nti si mwangu kyokka n'akuutira abaweereza banne okunywerera mu kubuulira enjiri ya Kristo ng'agamba nti wakati muyaga omungi Kristo waategekedde okubavuunusa kuba omuyaga ne guba gw'amaanyi era gumala ne guteeka. Bayibuli egamba nti amazima gali bafuula baaki ab'eddembe. Abooluganda nammwe abajja mutweyungeko tubuulire Kristo. Agumizza omulabirizi Lubowa nti wakati muyaga n'okusoomoozebwa kwayitamu Yesu wali wamu naye ng'akuutidde abaweereza abajja okumanya nti obuweereza bwe bayingidde si bwangu. Mulimu guno ebyawandiikibwa bigwogerako nti mulimu munene muzibu, naye ate basebo njagala okubategeeza nti omulimu guno gwe twayingiramu ogw'obuweereza mulimu mulungi nnyo naye ate mulimu muzibu nnyo naye nga waliwo ebiteekeddwa okukola ki? Waliwo ebiteekeddwa okukolebwa. Amaliriza asaba abakristaayo bulijjo okusiimanga abaweereza olw'emirimu gye baba bakolera nga tebannawummula ate nga bakyali balamu. Omulabirizi Lubowa nga yakulembeddemu omukolo gw'okutuuza ababuulizi 7 wamu n'abadinkoni 33 nga bano banjuddwa bassaabadinkoni era omulabirizi n'abakubisa ebirayiro n'oluvannyuma ne bakwasibwa ebbaluwa ezibakakasa ku buweereza buno. Okukkirizibwa okubeera abadinkoni era wabasabidde wakuleko mu ngalo. Mu kwogera kw'omulabirizi Lubowa asoose kukulisa Honorable Nabakooba akalulu ke yawangula e Mityana era n'asaba Katonda ayogere okumukozesa. Ono otabola olutakataka abantu nga babbi mutaka ne minisita atuyambe nawe obanga olina ebizibu mu ttaka yakukulembera nkutwaleyo. Alambuludde ku ebyo ebituukiddwako muri pulojekiti ez'enjawulo ezikulaakulanya abakristaayo n'okufuna ebyapa by'ettaka okutudde obulabirizi n'asiima minisita Nabakooba olw'okubayamba ne basobola okulinunula. Era maama tuddayo omutwebalize kubanga ebigambo ebyo pulezidenti bamuyita gyatukwasa ennyumba eyo naguno guliko tannajja naye tumanyi kati kaakomyewo onoomuleeta mu ngeri efaanagana bw'eti. Twagala okwebaza Katonda nti ennyumba eyo goloofa eyo
mu butuufu tusula mu kalina bakulu tusula mu kalina. Amaliriza yeebaziza Minisita Nabakooba olw'okubayamba ne bafuna ekyapa ky'ettaka ky'empuge ewazimbibwa amaka wagenda okuwummulira, wabula n'atuma Minisita Nabakooba ajjukiza Pulezidenti Museveni eyabasuubiza okubakwasizaako era n'asaba Pulezidenti okwongera okwesiga Minisita Nabakooba kubayambye Bannayuganda bangi mu nsonga z'ettaka. Olunaku luno okkiriza nkwebalize mu bangi. Okoze kinene nnyo, ettaka lino lyali ligenze. Njagala nkutegeeze nti ebyapa twabifunye. Ye Minisita Nabakooba ayozayozezza Abakristaayo ba Central Buganda wamu n'omulabirizi olw'obuwanguzi bwe batuuseeko ng'asiimye Bishop Lubowa olw'okukwasizaako gavumenti ng'ateerawo Abakristaayo enteekateeka ezibakulaakulanya. Bw'atyo n'ayozayoza n'abo abaweereddwawo obuweereza era n'abaako entanda gy'abasibirira. Central Buganda okutuuka ku myaka 3 olwaleero ate n'enjozaayoza omulabirizi Lubowa wamu ne Mama Jennifer emyaka 9 egy'obuweereza. Twagala okwebaza omulabirizi emirimu emirungi gy'akoze egyongedde okunnyikiza okukkiriza mu bantu naye ate n'okuyigiriza abantu okukola, kubanga weesanze alina tractors, alina programs z'okulima, alina programs z'okulunda zabadde yeetaba mu butereevu. Tulabanga ekyo kikulu nnyo. Alambuludde ku nsonga y'abaweereza b'enzikiriza obutaganyulwa mu nteekateeka za gavumenti ze yateerawo Bannayuganda. N'ategeeza nti kabineti yakutunula mu nsonga eno kubanga Pulezidenti Museveni ayagala buli Munnayuganda yeekulaakulanye. Njagala okutwala omukisa guno okubasuubiza nti tugenda kukitwala eri abakulu abateekateeka puroguramu eno okulaba nga bongera okulaba abaawule oba ababuulizi bayambibwa batya kubanga nabo bantu. Ye RDC w'Egomba Fred Bamwine ayozayozezza Abakristaayo wamu n'abo abafunye obukulu obw'enjawulo ng'ono naye agumiza abakulembeze b'eno nti baakutunulwamu mu kisanja kino nabo basobole okuganyulwa mu nteekateeka za gavumenti. Naye nnyina mawulire amalungi nti manifesito eno empya ya NRM ya 2021, 2026, 2031 ku PDM ekyayongeddwamu kwe kulaba nti abanaddiini nabo baganyirwa mu programu za gavumenti nga PDM. President wa Mothers Union omujja mu bulabirizi buno Lydia Nakabugo Lubuulwa yeebazizza Katonda olw'obuweereza wamu n'abakyala abamutaddemu obwesige ng'alambuludde ku ebyo byagenda okukola mu kisanja kye. Abakyala mbeebaza okunteekamu obwesige ne banonda era ne bampa omukisa guno okubakulemberamu nga President waabwe wa Mothers Union Central Buganda. Kyengenda okusooka okukola kutuusa obuweereza eri abakyala, ngenda okubabuulira enjiri era etuukire ddala ku maka gaffe, etuuke mu baana baffe ate era tubasakire.